ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Odiringana moyo golozo okukutoyo kusobola tukanya gambo omwana yatusobera achuma. So abantu babikolera ddala nakikola nosanga omuntu awunye ekivundu waba mukyala nga ne bwayita ku nnyumba otosobola kusala wano oyinza okuzaba balina nasiwe gye bagulidde bwaba musajja nga nga kisusse kati bino ebintu bijja ne mu bulokole buno obwaffe mu ebiri omuntu akuyitaku nga yingira mu kyaki n'obuziba kikigeye naye yeyingidde ate kino ekintu kiri nti ne bw'oba onaaba ne bw'oba weeyonja ne bw'oba wekwa perfume esinga okuba ennungi kino kiba kikola bukozi ne kikukwata. naye omuntu anamalako n'ensenze. Tujja kumalako nayo. Tugenda mumalako. Sam, nze nkubuulira amazima. Tusobola omumalako lwaki? Singa tumanya obuvunaanyizibwa bwaffe nti omusirikale yenna essaawa z'okubeera ku jjuti alina kuba ku jjuti. Kasita alipooti nga namaani kati emmundu yange sigireko eri mu kayumba ate n'enkuumira eno. Kati ffe mu bulokole emmundu tugireko eri ntukuumira wano. Ne tulawuna ekifo. N'oyisaamu eggaali. Tiwogwa bumubbi. Ng'ebirwanyisa wabirasaani. Anti tetulina byakulwanyisa olw'ensonga tulowooza tya bwenefuna akampuli akakona kange nanginona. Tulina akalowoozo kasita mpulira akakuba bwe kati nankubira Musumba. Musumba nga mutegeezaako. Musumba Mukama yeebaze. Amiina. Ndabye wano ekisaanyi nga kitambula mu ddiiro. Ogw'omwoyo gw'abalongo tukube faya nga mubeeramu eby'emyaka gyonna mulimu. Musumba tubadde mu ddiiro emmese ennene esaze. Mugenda kubeeramu eby'ebbanga lyonna. Ekiyenje kitambudde ku mwana. Mugenda kubeeramu eby'ebbanga lyonna. Naye omanyi abaana bo bye babaamu. Ge mazima. Omanyi twogera ebintu wano
abantu abamu ne balowooza nti tubyogerako bwogezi olwokubanga tetunnayogera ku kike naye nakyo tujja kyogerako. Omwana yaŋŋamba nze Sami naloga naloga musajja naloga omusajja mubulogera kyanjagale naye simanyi oba nabikola bubi gye nakoma ologa okunjagala n'okunkyawa. Okategedde anti kaakati olaba ensonga wesinga okubeera ebeera mu famire. Kati ebiseera ebisinga eddogo mumu abantu Katonda be yayita ng'eddogo terisobola limukosa naye si kaseera kanene. Waliwo abantu Katonda be yatonda ng'eddogo limukosa naye nga si kaseera kanene. Ne wabaawo abantu nga mu famire mwe bava n'ebika n'emisambo egyo tebasobola kukwatagana tebagatta nga bw'owulira nti oweegundi tagira waagundi oweegundi taddeeno. Kati ebyo bibaawo. Bano bantu bange okitegedde. Kati oyo gwe yali aloga Katonda yagaana gye yakoma omuloga gye yakoma omukyawa. Ate nanze njogera okitegeeza mu abakyala munana mu abasajja kasita oba nga waloga omwana wa bunno nga muli mu bufumbo ne leero ng'okimanyi nti omwana oyo ali ku ddagala. Okimanyi omwana oyo ali ku ddagala olina wagende wamutuula ku nagamba kwatamu wano nywezaamu wano n'obikola. Omwana w'abandi n'omusibira awo omusajja wa nkakasa bukakasa olwe bw'anajja tojja mumusigaza just ekyali kaseera n'embuyaga egenda kunta ojja twala nno bingi. Be baana be tusinze okuzaala ani kati ensobi gye tusinga okuba nayo tetumanya tuganga tuzaddeyo abaana ogenda okumaliza okuzaala mazima ddala nga si yoyo. Kyabana kireke tukyagala emirembe tunakyogerako olulala. Ati gye bali saawa zima lwatulaba nga bayitirivu ng'obudde yamala bungi. Amazima nkukakasa era nga ntunudde mu kamera no nga nkukakasa olunaku lugenda ku kyolu nawe okimanyi nti oyo mukazi yayita kwagala. Okimanyi wakola byonna naye omusawo n'agamba tojja munyiga ajja terera alimba muzaddemu kati abaana mulina aba naye nkukakasa n'ebikolwa byakola era bikulaga nti takwagala naye olemeddemu. Naye kenyini yeebuza naye kyekinsibye wale waddeko mubeera n'ova noga naye faaki kyekyali kinsibye ewantu awo sobeera kaba kavuddeko. Kati essaawa zakakati alina kakate talaba bulungi naye nkukakasa enkuba eno giraba gye gyetonya emala n'ekya tegenda kubeera ngeri yanno ajja yitamu era lomwali balongoosa akagweko bwe businga kati bwe bufumbo obusinga okuba mu ggwanga lyaffe. Obufumbo obwo bungi bwa ddogo. Wano mu Buganda omusajja bw'omukuuma nga kisassaala wetu kijja kuyitako era abasinze okukola ebintu ebyo nabasinze okweta obuzibu basenga nti bakuuma bufu. Olaba omwana w'abandi nga kituufu omusajja alinamu kasente n'oyagala abeere n'ono naye mu kwagala abeere naye nawe ng'okimanyi nti mutuufu ono tateekeddwa kuba n'ono naye gwe n'osala n'ogaa nti mwana wagenda okole bwoti kati kola bwoti kati kola bwoti kati bonna mumanyi naye olunaku lulikya naawe senga ojja ddugwamu. Nga oyogedde obwana bagenda buzaala bamukuleetere amaaso tugazibuka olumu tuzadde tulina obuvunaanyizibwa mulina ekibagatta tekirivaawo. Ekisinga okuba ekirungi singa Mukama tuddayo wali singa Mukama tuba twogera naye kale afazaali awo mutakola nsobi nnene bwetyo olumu tetumuwulira netiwaaka naye ekisinza okutuzema nga kiri ekintu kimusaamu twagala nnyo okwekulembera nti awo omanyiwo okwetwala
naye ne musajja wange agala nnyo obwetwaze naye musajja wange ne mugamba naye gye tulaga nga ndabanga abaabuze nangamba kati wano maapu yange ekomyewo ndabye gyetulaga twetoolwa netwetoolwa nga tetutuuka nanga kimanya magai twabuze akakubo twakayiseeko olaba waliwo twawetedde nti lwatulina okuyitira ntuddeyo ne tuddayo ne muganda kati ze mbikulekedde gwe okola ki lwamanyi gye tulaga okuvuga twagadde okwedrivinga buli kimu ffe twetegeerera ffe tunoonya bye twagala ffe tukola bye twagala tetukyalina kutusalirawo kuba omuzadde omutuufu atusalirawo ye Katonda naye ate era n'ekyo kikyali awo munnange waliwo Katonda lwatayogera wabaawo omulala ayogera era ne mugenda mu buki mu bufumbo era muba muli eyo munnange genda okuwulira nti naye nafunye ekirooto nasigwe mwami wange alina abaana ameka 2 naye nga mu kusooka yakifuna nga Mukama mukakasa yoyo yennyini gamba yoyo oba nalaba bubi baanaaba abantu abaloota ebirooto nti oyo mwami namulabye wange mwegendereze ojja kutwala kapa mu kutiya saawa nona tukyali wali ku guno tuli wali ku gwe guleeta bino gwe guzannya bino kati waliwo abaloota kati kakati ekirala ekyasinze okuba ate ekizibu mu mwoyo ekiraga nti okoze endagaano ne Lubaale oba n'emyoyo egyo egyekizikiza ogwo omwoyo gwa kaseegu bayirawe si mwoyo gwa kawuula nga balabe bakirowooza baguyita omwoyo gwa kaseegu bamuyita kaseegu ulira n'erinnya kaseegu kati osobola okufuna ekirooto ng'oli mwana wa bulenzi oli mwana wa buwala oli ku mbaga bakugatta bakutaddeko n'empeta kirooto nga gawuni muzisamba bwe zidde musamba bwe zidde edoga bannaye kirooto embaga yange ejja muganda wange oyinza okuba tomanyi kyeweegasse nakyo baba bakufumbizza Katonda okujja mu mwoyo nagamba nti naye mwana wange nja kukolera omukolo gw'embaga oba nja kufunira omukyala kikwetaagisa empeta empeta kabonero ka busibe wano omuntu yaŋŋamba tuli bafumbo olinako yaga nti tuli bafumbo kati nkukakasa amazima naye wali akyejjusa empeta yagina naye akyejjusa omutegedde mumanyi akakasa bukakasa naye akyagiremezzaako ye akakasa emuganda naye nga byenda basirabawo obufumbo akitegedde obufumbo bw'omuntu buli wano webale emuganda neeri waggulu tokaka kutekako kyuma nga toli ready kireke kati abantu abaloota ekirooto ng'ali mu kusamba gawuni aloota omukolo gwe aloota keeki oyinza n'okuloota omuntu yennyini era munnange n'amala n'akuwasa omulaba mu kirooto n'amala n'akuwasa nga mu kirooto wali tomulabangako naye mu reality n'amala maaso awo n'ajja n'akuwasa okimanyi nti sitaani alina obuyinza ku nfuufu y'ensi ekyo wakiŋŋamba era okimanyi nti sitaani asobola okwambala ekifaananyi kyonna waba yagala okujja gy'oli kituufu kati osobola okuloota saamu ate munnange n'akuwasa nebidanga mutuufu byewaloota byali bitufu ebirooto byo bikoze eki bakisaamu kikututte naye nga wakozesebwa bukozesebwa lwa nsonga ekyo kyewali oyagala gwe kyewali oyagala kyekyali mu kwegomba kw'omutima gwo kati nze kati kankuwe ekyokulabirako embaga y'abafumbo baffe Robert Tabomwe ne Noreen embaga yaabwe n'obufumbo bwabwe Katonda yajja ayogera bwogezi bigambo
be baliwo abo mpozi abaasookera ddala mazima mu Kristo Yesu embaga yaffe yasooka gy'oyambadde suuti sinnyira tokotoyogerawo njitegedde wali smart wanyuma emaya wanyuma kakati enjijjukidde obufumbo bwabwe tebulimu mukono gwa musumba tebulimu mukono gwa muweereza tebulimu mukono gwa nabbi wabula obufumbo bwabwe bugattibwa na Katonda atuuka essaawa n'ayogera ng'ate asinziira mu byawandiikibwa n'ayogera ng'asinziira mu bintu ebirabikako n'ebyawulibwa nti no kikyamu no kituufu n'alyoka agatta bana babiri mu mwoyo ng'amulaga nti ono ye taata wa ono yazaala ono omuwala n'amumulaga nga n'omutanabaana kutuukayo kumulaba nti ono ye taata w'ono ye bannange abookubiri bano nabo bakyala abaluwa bano waliwo bano abali anti wetwaliyo tezaali gundi bbiri ezayimirira waliwo bano abalala abaluwa va ku bano be mwagenda waliwo bano abalala aliwo abo abalala bayithawe n'omwami yayagala kujja kuwa testimony yo n'obujulizi bwe mukama byamuyisizaamu bamwita ensubuga immaculate gabire immaculate n'ensubuga so amanyi akumanyi naye immaculate oyo lwakuba atulaba yaŋŋamba naye kankireke tantegeera bulu sirina buzibu immaculate nkimanyi kiri kyewandaga naye sijja kyogera mugambe sirina buzibu ego kimanyi sikimazi singa badde okimanyi wandisirisi ze kamugambe immaculate sikuinaako buzibu kwagala nnyo so gye bali batukayo ewa taata ne boogerezeganya naye katusigadde genda wa maama maama ali Kisoro taata ali eno kataata yali mwangu wa kufuna kutuulamu netwogera naye tebyali nnyo mu kamera byali pai naye nga somandyako emmere emmere yo twagirira tekina buzibu naye kati teyaggwawo tujja kuyita ku mikolo egiddako nate munange olina fitina ebintu ebyo ŋŋamba biwedde oba ŋŋamba muli ku lugendo era tebuzibu buli wasaamu tosituka omuntu okulaba kakati si kyangu tanisa ebintu byo kati nenga ndaba kigeze nnyo naye tugezeemu kitegeeza kino kye twogerako kyekyaleeta bino byonna okuba nga tutuuka mu mbeera bwetyo mpeta ego namwoyo ate ogwo omwoyo ekirala kyembadde ekirala kyesigambye jasi kiri kyembadde njogerako ekirooto buli olaba nga bakuwasa si kirungi kulaba nga bakuwasa mu kirooto si kirungi kubanga kibakugatta nakyo tokimanyi gwe bakugatta naye yoono tokiraba nabagambye tuli mu nsi ensi eba ya myoyo eba si ya mibiri ate abo abeetegereza ye n'amulaba anti gye bali abeetegereza era n'alaba nti ono ye mukyala wa era najja era weebali naye gambye batono abasobola okubuuka batono abasobola okubuuka kati kanku ekyokulabirako tulina abantu bangi abagamba nti balabye Yesu Kristo mu ggulu abo bayitirivu si bwe kiri bayitirivu naye bw'otunuulira ebikolwa byabwe biraga nti tebaamulaba kuba tesobola kumulaba n'osigala ng'oli kyekimu okitegedde omusajja yali omusirikale gwe bayitanga Pawulo oba gwe bayitanga Sawulo bwe yalaba Yesu Kristo ng'ekitangaala kimukubyeemu n'amuziba amaaso bwe gaazibuka bye yakola byali birala byawukana ne byasooka okukola yali mutemu ekyo tokimubalirako kati yakivaamu kati mutuukirivu era ali mu ggulu gy'ali nakino bwe kityo bwe kiri nti abantu okulaba Yesu Kristo bangi bamulaba bangi balaba Yesu naye tebalaba Kristo. Kristo nabagambye ye w'omwoyo waliwo yeeyita Yesu ow'omwoyo era Yesu yawa abantu lwakukya ne balangirira nkakasa bukakasa ssaamu
abasajja abo balaba Yesu. Batugamba mu ensi yali yakoma okitoba Kati ng'abiri mu nnya abantu abo guno omwoyo gubuuka olina kuba mugezi ate nga Mukama yakuluŋŋamya ate nga ne waba akuwadde message oddayo n'omubuuza n'omuga naye Mukama kino kiwayogedde kyekyo. Musa yasaba akabonero akatali kamu n'omuga naye ssebo taata abasajja tebagenda kukkiriza nyongerayo akalala. Era ebyo ŋŋamba tebikola mpaayo akalala. Okitegedde? Kati na wano olina okubuuza Mukama, mugambe Mukama kituufu omwami omundaze naye ndaga ebikolwa mu buliwo bw'aba yeye. Afazira gina ekibajjo kya ffene ateekewo ku kumbeera kubanga gweoba osabye bubonero kitwala akaseera kubanga ekimu kyo omuntu gweyagala ono ogenda kuwongana naye obulamu bwonna kasonda omwana omuzaalamu omwana bwe muba mufuuse kimu. Oyagala toyagala ne bwagenda bagala we taata gundi maama gundi omwana oli omulaba ono yamuzaala. Kakati guno omwoyo guleeta n'abantu okwegomba okwebaka n'ebisolo. Nyina mukwano gwange yaŋŋamba yali akoze buli kimu. Yeebase ku baana abato, yeebase ku bakyala, yeebaka ku basajja. Kakati buli omu aba atudde ali waka agolaba embuzi eyitawo nkubuulira amazima alaba embuzi eyitawo yena gitutuddeeko eggwerayo eno giraba buge mubigulira bulungi agamba kolo talina kyeyagikola kati n'atandika ogirowoozaako era enkeera embuzi teyawona. Musajja wange kati musumba ye muwanguzi pasa muwanguzi kulikayo emisiri taata n'agiwa teyagisaasa. Kakati ogw'omwoyo nkugambye nti gukola ebintu bingi naye guno omwoyo gweta abasajja n'abakyala okwakira ne ku bwana obuto. Kati bano abaana ababeera nga bali mu biyumba basomuwa akaana akalenzi okkanaaza n'akaakirako. Wakitegedde? Kakati ogw'omwoyo bwe gujja ate mu famire wano abaana beezaalamu incest. Kyova olaba nomaliza buli kyoyogera nyina bemmanyi nosanga nga ozadde mu mwannyina omwana famire nebakweka ge bayita amaweemuukirano. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Waliwo eyaŋŋambye ono yalina bbaawe naye agenda okujja mu bufumbo yajja n'omwana nono n'amuzaalamu omwana n'abeera na babiri banameka babiri kati omukyala n'agenda mu kyeyo ayiye akasente kugattagatta kati mu kugenda ndowooza abaana alina gye yabaleka teyabalekera taata naye ng'abajja ne bakyalira kwani kutaata kati lunaku lumu abaana bajja ng'obuno omwana omukulu ali myaka nga 12-13 oli ye muto owuwe naye ne yajja ne maama wa 13 taata nga kakati omwana banyumya mbu ng'amugulira n'ekiteeteeyi kati maama anyumya ne muwala we amugamba ti maama taata bwe twagenza olaba ddadi budadi simanya taata yanyonsa amabeere kazadde simanyi nti emyaka 13 omwana aba ameza obubeere Sisi chimanyi. Munaye giki. Mulimu abaana abakula amangu. Mulimu abana 13. Mulimu abaana abakula amangu. Kakati mama n'akyewuunya okuwuliriza ennyo omwana nga taata yakozesa omwana. Akubira taata. Taata asooka yeegaana. Kinze teri ayinza kukkiriza. Osuubira okukola ekintu ekyo biki bikire nga mutuufu tamusuubira. Eventually taata bamukaza. Ayogera. Taata ayogera. Banange bansonyiwe sitaani ye yankema. Tekiriddamu. Naye ono taata muweereza mu kkanisa. Nedda. Agakatonda. Banange nedda. Kale kibeere ewala. Muweereza mu kkanisa nakati akyaweereza. Samu kibeere ewala. Nkumuwulira amazima. Ne kakati ali ku kituuti. Yikwali. Twesabire baganda bange. Bulijjo mbagamba. Naye nga yakwata. Mwana we. 13. Atulo omukazi we ng'abeera luddawo. Anti ono yali mukazi we. Nkugambye mukazi yali yagenda gundi we kukola. Mutegedde. Ono tayina. Abaana bajja ne bakyalako ewa. Nadda ku lugero luli namunswa. Naziryako era. Okitegedde. Kyolanga buli kyoyogera. Nze nkirinako gundi. Proof. Ekyokubiri oyogedde ekyo ky'okwata ebisolo. Muyina. Era n'obujulizi gye buli ku Unique Media teyabumalayo. Era nja funa obudde abumaleyo. Kati ogw'omwoyo Saamu bakusanga weerebese ku nte. Naye ng'ente eyo ogiraba. Togiraba nti nte. Olaba mukyala. Olengera ekiwala ekiyitawo kiti. Omusajja yayimbira olaba embuzi ku luguudo ng'obugamba mukyala yajja. Kati guli omwoyo gukubika akatambaala nga tesobola kwawula nti eno mbuzi oba eno ndiga. Kubaga amazima gali nti ebintu ebikolebwa omuntu ategeera tasobola bikola. Bangi be bakwata naga bannaye simanyi kimbaddeko. Ngera ng'akola masturbation. Aba tamanyi kigenda mu maaso. Wiga naye olimba naye nga tegwa badde akiko nti simanyi kigenda mu maaso. Waliwo ebintu ebisekerwa. Naye aliwo akafaanyi wa musitaani yankemye. Kawala kange. Kama nsaasira. Bwe kiba kigezo.
abampadde kinene. So omwoyo guno mugazi munene kyolaba njagadde tubikooneko ebimu era ebiseera ebisinga naddala fe abazadde abazadde abaana naawe ndaba kituyambe nnyo okwawula abaana bano naddala nga bakyali bato kale lwakuba nti obuba bufunda bwa nsawo obusobozi buba tetubuyina abaana tubasuza bonna wamu naye tekyandibadde kirungi si kirungi ogwo omwoyo gutandikira awo kuba gwo gunyini gumutendeka si kirungi kyandibadde nga afazaali mukama bwaba atukwasizza ekisa n'atukwatirako abaana bano tubaawule onadde eno nonadde eno si kirungi kubanga gwe kenyini nyini oba oleese ekikemo bw'olaba ng'omwana atuuse emyaka egitegeera n'okwawula kino tubeekenye gye tubakwatamu kubanga bano abaana be gyemigi gy'emito oba gyemito emito egyenkya omwana yenna atuuse ku ssa eritegeera nti nze ndi muwala oli mulenzi baawule kukiba kisoboka eitha bw'otakikola ngezaako tuula nabo onyumyemuko nabo oyogeremuko nabo ojja kwewuunya ebintu bye boogera nga tobiwulirangako ogambe bana bange abaana bo nojja ofuna weekweka nga bazanya nga bali shuwa toliiwo ojja kakasa nti badde okuuma lubaale okuma mabugo nga lubaale bamutwala nga lubaale tewuli kubanga amazima gali nti abaana abo balaba bayimba ennyimba za kwaya eza kyaki abaana bo bennyini abaana ba musumba gendayo kati beera nga wagenze ku kyaki toli waka bagenda nti anaginagendako mu katuwa kannaku ezi 2 ofune weekweka okumewulya music avuge waka emboozi zebanyumya ogeze wala kabaka kasaba taata maama tebaliiwo kati tulina okwegendereza kubanga guno omwoyo gutandikira eno wansi tuleme kulowooza nti kulumba bakuze ate kati gubakolako mangu kubanga jjukira n'obudde tetulina tutufanya kazi tunonya sente Mswahili anasema tikuingia ni rahisi kutoka ni ngumu awondese era amanyira ku Mswahili agamba nti okuyingira kyangu naye okufuluma kizibu kaddemu mu Luswahili Mswahili anasema kuingia watu yagala kusika ati jala wake wayogedde ko genda okudda kuyagala Mswahili anasema kuingia ni rahisi kutoka ni ngumu kazi ojemayo manyima Oluswahili akatono naye kibagezaako okutegeeza nti okuyingira mu kintu kiyinza okuba ekyangu kifuluma yawali problem kyajjiranga ku basibe ne batwalanga ku poliisi okutwala kyangu naye okuvaayo genda okola statement kati gwe ebintu wabirimu jangu just kangu naye mututiisa abasirikale mututiisa aba otuuka ku poliisi bikyuka nakunyumizaako wenalinzikirira nzireyo kale nengwa mu ba aido sakunyumiza ndikunyumiza aido sana mzaleta kadi tojirina nga yabula national ID yabula anti kati awo embaga yali awo nangamba twambuke tugende naga tuwenkaya na wano mpulira empize bakuba bemabega tugenda sajja abaina omuga nalabako aba omusolo niba naye mukama atusaasira omusolo ogwo gwavaawo ogo olaba guno omuguwa ogusiba embuzi musululu moja ng'okuva eri bamusibye ku mugwa nogugwa basibya ku mugwa nga layini eva eno musululu moja ababo ba aido tugenda ntunyumya mpulungi nno ndaba atandise okuba nga alengera poliisi musajja ali sirias atwala naye mukama yannyamba naŋŋamba naye toddamu ttambula kino
yita wano toddamu tambula kiro ayinza okuba nga yita wano kuba wodda wano ayinza okuba nga olwo betulese emmange ayinza okuba nga yali balisajja lyange naga oluyolu asesemedde ebinyebwa n'entula agabambi era magezi wabaki kakati ebinamu byoyogerako nina mukwano gwange tata wandiga mama wandiga kiki kyewayogeddeko incest ontegedde nga era yagamba teri kibaawo nze nga wendi kati waliwo abantu bwe batyo saamu oyinza okuba nga oli wandiga nga nange ndi wandiga mama wo mulala nowange mulala sitegedde osobola okuba nga oli wandiga ng'oli we Ssembabule nga nze ndi wandiga ndiwe Masaka yo ekika ky'abendiga kirimu abantu bangi kubanga ekika ky'abendiga abasinga okutambuliramu si Baganda besibayo bwesibi nagamba ebika ebikola Buganda si Baganda kakati kino ekika kyatuka kigane kati gwe va mu kika bwe kiti nyiriri zijja nga zitambula so kati bano babaganye nti ono wandiga ekyo kyandibadde si mawulire kubanga kizze kikolebwa ne mu Buganda kizze kikolebwa bode tebakyagala nekizze kikola ki banawulira nga nesirwadda alina gwe yajogerako n'agamba ono waaki nono waaki tebalina baana tewala we bamutabukira naye ate okusinziira ku bayibuli gyakwata bwetyo bwe mugamba taziza kituufu taziza naye kisinga okuziza naye kati ye ababa asobola obbawayo kyebeddira anti kati olaba ababe okwagala tekusosola kituufu nzikiriza ye asobola obbabawa awo simanyi ejja kumukubiramu nsaladdayo notunyonyola kubanga leka tukole twogere bye tukola byetusobola okukola byetutasobola okukola tubireke ebyo biganye tubireke twogere ku byetusobola okukola so nze kyoli mu kwogerako mbitegeera era nze ebimu mbirabyeko nze nakula kati kyenjala obuuza omwoyo guno gwe gweta bino byonna prostitution masturbation adultery fornication byonna bitambulira awo mu kakundi awo tewali kyanjawulo kiva mu just engeri gye gukulumbamu kubanga gwe guleetera omuntu okumukyusa gwe n'otunuulira omusajja n'omulaba ng'omukazi nga olaba musajja muno naye ng'omulaba nga mukazi nga gwe olaba buli bwafaanana olaba nga ekyo kiwala kati gwe gwetera abantu okuba ebisiyaga waliwo kafirimu kenabage ogenda olaba ne bajjaga asami wansi naye kandijjeyo bulungi tuli mu kwogerako njakka kugamba ogenda okalabe kalungi era onaakalaba lukiri ojja kujja okagamba abantu kalungi kajjayo exactly kyetuli mu kwogerako ekyemyoyo nti osobola okubeera nga olaba omuntu olaba Jeremaya genda kugamba ng'olaba Jeremaya naye ng'omwoyo ogwa Jeremaya ogw'ekisajja baagujja mudda Jeremaya baamuteekamu omwoyo gwa kikazi kola Jeremaya akwekoza Oyisamu alina ebintu byebyo. So kati ekibuzo kiti tukoze tutya? Njagala ompe answer tompa nyingi. Obudde nga tumaliriza. Tompa nyingi. Njagala ompe answer emu nga egatta kyonna kye tuyinza okukola okwewala byonna kuba omwoyo guli gumu bitubuzaabuza we guba muti gumu gwateekako matabi. Tukoze tutya kiva okyewala
sagala kivaako okivaako tubyogedde ebbanga okukyewala obutakubanga tekitulondoola. Bayibuli egamba mu Yokaana 17:17 ekigambo kye ge mazima. Ekigambo kye ge mazima. Okwewala omwoyo omubi tetusobola kugamba nti genda onogedde eddagala bwe lityo oli naawe. Tetusobola kugamba nti kati genda osule ng'osaba. Nedda. Ddayo ofukamire ku maviivi go gwatulaba. Gwe twatandise naye era amanyi pulogulaamu gyevudde amanyi kye twogerako. Ddayo ofukamire ku maviivi go. Obuuze Katonda eyakutonda. Omubuuze obuvunaanyizibwa bwange obwandeeta mu nsi muno buvunaanyizibwa ki? Kubanga bw'omanya obuvunaanyizibwa bwo bino ebisigadde ojja biraba. Ate waataddamu. Tasobola butaddamu. Katonda gwe njogerako ampa obuyinza okujja wano Saamu. Tayinza butayogera. Bw'abanga Setaani alwana n'alemesa pulogulaamu zaffe okubanga gye ziri, naye Katonda gy'ali asobola okulwana kubanga tuddamu ne tuzikola. Bannange. Kale. Kati kambabuulire, buuza Mukama. Mugambe Mukama, ng'owampa obulamu, wankuumira mu lubuto lwa maama wange, nga ndi mu byenda munda, n'ompa amaanyi n'ensigala nga ndi bulamu, nga ndyanga nnyo ng'era nzisa. Ago amaanyi g'oba okozesa okumpa, ozibule amaaso gange nsobole okumanya obuvunaanyizibwa bwange. Mukama, obuvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa ki bwe nteekeddwa okukola nga ndi mu nsi muno? Mubuuze. Your purpose. Saamu kasita omanya ki ky'oteekeddwa okukola. Bino ebisigadde ebikugoba bikulemesa ki ky'oyagala kukola, ki ky'oteekeddwa kukola. Kyovula abaleetawo masturbation, ne baleeta ebisiyaga, ne weegatta n'ono. Kwonoona lugendo. Ddayo obuuze Mukama olugendo lwakuleeta mu nsi muno. Waliwo eyaŋŋamba naye Samize amanya nti Mukama ebyo namikola naye Mukama akyanyambye. Nina addiction ku porn. Naye kya masturbation. Byonna bye bimu. Otawanira bwerere baaba. Bulaza. Bulaza. Otawanira bwerere. Saamu yangamba alaba bulabi. Ye alaba bulabi naye takikola. Kimunyumira okulaba. Era alabira ddala nga ababikola. Kati omubbi alaba bulabi. Saamu omubbi amenya ennyumba. Nabako gwakuba akayondo. Nayibi nakutta esimu ye n'anyiga n'afeera omunamujja mu ssente. Bonna baba bakoze kintu. Namba babbi. Kati zo yaŋŋamba obuvunaanyizibwa bwo Saamu n'ekitiibwa kyo Katonda kyakuleeta ayina ensonga enkulu lwaki yakuleeta mu nsi muno. Era ayina ensonga enkulu lwaki media eno weeri. Era ayina ensonga lwaki message zino ze ziyitako. Ng'ezasooka okuyitako si ze zikola ki? Ayina ensonga ennene. Kati buli lw'oyimirira mu kkubo w'olina okuyimirira, omulaba agenda kuyimirira stopping tagenda kuddamu kugoba. Kubanga atukozesa bino ebintu tusobole okugoberera ye. Tuleme kugoberera kitulina kugoberera. Kati bw'onajja n'okikola ng'obadde mubulizi wa njiri ogenda kulekeraawo. Ogenda gamba naye kati ate nze ndi mubulizi wa njiri naye ate emyogi nkozesa kanjira nsooka nnindamu bwe naawona nga ngenda mbuulira enjiri. Kitegeeza ovudde mu kuyitibwako kuba badde bakubira. Nnyina bulaza alemeddeko. Yakyali katuuti. Bakuba kusuuza ky'olina ekyo ekikuyamba okugenda mu ggulu kye baagala. Kati oyo ali katuuti naye nga akyakozesebwa akola atya? Kati oyo ali katuuti nga akyakozesebwa takavaako. Yeeyabye. Mu bantu abakulu baalaba nga bategeera. Awe wali firimu. Kubanga guno omuze ogw'okuba nga ali katuuti ate ng'alina kyakola ekirala. Either ebiseera ebisinga Sitaani aba yamutega omutego n'agwamu. Kati omutego ogwo gugwayo n'oguweereza. Kati ne bw'aba asomesa kigumuvuga. Era awo bw'aba asomesa awo we yakola takoonawo. Atasobola.
omanyi lwaki yensonga lwaki omwoyo guli gwamusindika okukola ekyo nga kyegumwagala abeereko n'enkwaso nange Sam weba kusanga oyambadde uniform y'amagye bakwata tebakwata nze bankwata lwaki bakwata because siteekeddwa kujambala era banga wagijjewa kati ne sitaani kyayagala miggo nfuna kaganda sitaani kyayagala atwambaze ekyambalo abe nga akuyinako obukakafu nti ebyo byange oyo era baba balina okunkwata kitegedde kanyaga bannange si jangu siina musango banaye mbeegayiridde banaye nedda wabijjewa tulage n'emmundu ate awo n'okakasa nti osaba Mukama Katonda akutwale Mukama atutte omuddu wanditutte omuddu waliwo yaŋŋamba nawulira waliwo yaŋŋamba nti bamunyumiza nti waliwo omukulu omu gwe baatwala ne bamukolako emikolo nakkiriza n'agaba naye Mukama asiime atwale omuddu we kamba twale gye twateeka ng'ebyaddala tebiriyo naye ng'abaze kale banaatambulira okuva wano batuuke eri gy'abatambuza n'obbeetoloza ng'obulumi bukkakkanye natakimanya nti ate bagenda buddamu kati kyogezaako okugamba sitaani ekyafaako tuteekako kabonero oyo wange nga bw'olaba Katonda bw'ayagala ateekeko omuntu akabonero ak'okyambala ekyeru ne sitaani afuba okulaba ng'ayambula omuntu amutwale ng'ali bwereere bwe tokimanyi nti Katonda yagamba nti abo abakkiriza kubanga kiri mu kubikulibwa essula 3 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano nga Bayibuli egamba abo abaliwangula bw'owulira akagamba abaliwangula be balyambazibwa engoye enjeru ndibanjula mu maaso ga Kitange mu maaso g'abamalayika bange kati buli wowulira abaliwangula kitegeeza tuli mu lutalo naye weebuuze tulwana naki so program ebadde mpanvumu era tukwebaza gwagire epaka gye tutuukidde ariko ebadde musanga 2 twagitemyetemyemu ebitundu linga 3 so gwatategedde bisembyeyo eno tandikira wali gye twatandikidde lwaki njagala tukyogereko lumu ekyo nakyo kikole kiveewo mujja kuba bingi ebyokwogerako so badde nsaba bigambo byebisemba leero programu eno tube nga ate tuggalawo amiina nja kusooka okwebaza Mukama ku lunaku lwalwo lwatuwadde n'akaseera akalungi kano katuwadde kubanga tuba tufuna okusoomozebwa tugenda kushuutinga challenges ziba nyingi katusuubire nti Mukama leero atukoze bulungi era tutaddeko omukono gw'okuba nga atuwanirira nja kujjukiza abalokole mwenna nga olina kanisa era nga abantu bajja ne basaba nga mulina saaviisi ey'okumakya mulina saaviisi ya ssaawa 7 mulina saaviisi y'essaawa 9 mulina saaviisi ey'ekiro nga gwakulira obuweereza obwo nga oli musumba mu meseji yo abantu abo abakuŋŋaana mu budde obwo bakola budde ki okusobola okuwaayo nga bw'oyagala baweeyo abantu abo bwatewo saaviisi buluvannyuma ssaawa 2 waliyo okusaba biki bye basaba ebyo Katonda byatasobola kubaanukula n'abawa nze nno ndowooza Monday to Sunday saaviisi gyeri nze ndowooza oyinza okuba otraininga babbi kuba tebaba na mirimu ate nga balina okukuwa so nze kyembadde ndowooza tuleke obudde obusaba twawula obudde obusaba n'obudde obukola gwali mu kyaki mwosula mwosiiba kikyokola Katonda kisala ki eddakiika 40 oba osaba ki abaana bazeekika 40 ntono abaana basabira essaawa 2 nani stop sha mugiremayo olina n'omuzannyo mungi mukwate mutegeko empingo mugambe katunnyonnyola mu ssaawa eddakiika 40 osabye ebigambo badde osaba ki abadde asaba Mukama Katonda okole ki
amugambye ebintu ebizibu bye byayagala byasaba amuwaanye mutendereza amusinza saamutudde mazima ensonga zo Mukama yali azikoleko zikwetagiza eddakiika mmeka zimugamba anti nyino naye okunyonyola emu ku emu detail nga gozinyonyola tazimanyi nvaako naye nga mbagaliza olunaku olulungi tugende tukole tusabe nga bwe tukola kubanga tujja kusobola kukola kwagala kwa Katonda ng'obudde obungi tubutadde mu kanisa. Yes, kanisa twetaaga tugibeeremu, twetaaga tugende tuyige ekigambo kya Katonda ne tufunewo n'obudde obukola emirimu okuleekaana kusussa abalokole tuwulikika ng'abalalu abatakyategeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo tugenda tukijabulula kati omuntu bw'aleekaana ngo bayite omulokole naye nga bwe kyali si bwe kyali tudde ku bulokole buli obwasooka genda okole genda osabe Mukama abanjagalire abampeera omukisa mweraba. Okay, ananja sembayo kimu nga ngamba addiction tujja zoogerako tujja kuddamu tuziwa obudde mu maaso eyo naye njala kugamba gwe alina kyolwana nakyo addiction gy'oliko step esookebwako gy'olina okukola wadde ate ebeera nzi kwe kusitaavinga ekyo ekikuyingira kisitaavinge because gy'okoma okiriisa ekikoma okukola ki akalala kisitaavinge tandikiraawo kukisitaavinga kirumye ku njala kisiibye tokikkiriza kkula buli wekijja teekawo embeera omukyala agaa nti naye musumba nkoze ntya namukwano wange yanyumiza ali musumba musumba nkoze ntya omwami empulira omwami asusiza embeera embyawaka namugamba nga siiba ennaku nnya naye fuba okulaba nga teweegatta naye omukazi yagamba musumba ye naye musumba ennaku Jeremiah nakunya mpitirivu kati obugumikizo olaba bumugwera ku nnaku nnya gwa addiction yona neesookebwa kukola ki kusiibya kintu tubiggyemu omuzannyo kwata emikono giteeka emabega teekako emiguwa gamba omuntu akusiba emiguwa anaza otabaawo kigezese kwata omuntu akusiba emiguwa bwamala ogikusiba weebuuze singa emikono gino mbadde sigirina nandikoze ntya kirowoozeeko banga takyalina mikono kisaamu kyagezaako kisiibe tagamba tigenda osiibe enjala kisiibe baba nti tugamba kisiibe bw'oba omanyi nti ogenda mu bbaala yewava omuzogo lwaki toddayo bw'oba omanyi nti bw'oba omanyi olina bw'otambula nabo lwaki ate okyatambula nabo weewale siibye ekintu ekyo jalabanga nze ndaba mikono gyo gyegikutawaanya bayithawe nakyo kituuki gwekkiriza nti kituufu mbadde nnywa sigala sooka okkirize ti mbadde nnywa sigala bw'omala okkiriza nti mbadde nnywa sigala naye kati bantutte mu kkomera luli mbadde nkola nengera neneegulira sigala kati bansibye ni mu kkomera n'addamu omunywa n'afa ojjafa ki ekimutawaanya si ssente ze zikaka akajanjanamu tugeze sente ze zimutawaanya. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.